ebintu byonna bye mulaba byonna birina amanya gaabyo. Nkiddamu, buli kintu kyonna kye mulaba kirina amanya gaakyo. Bw'okwata ku mutwe naga nti ogwo mutwe, ate waggulu waago nti kuliko enviiri. Bw'okwata ku kigere nti kuliko ekikigere, ate buno bugere, ate zino njala. Eryo paapa ali ogwo mutwe, eyo tanka. Buli kintu kirina amanya byatuumwa. Naye muli buli kintu erinnya lyakyo oba oliyita osinziiranga mu kifo ekiyitirirwa erinnya lyakyo n'olikiyita. Oba tuli ffenna mbagamba nti abantu abakulu mumpulize bulungi, ngenze mu bbaasa ngenda gisiba. Abakyala ne bataata, ekintu kyonna ngambye ndi ku mutwe oga nti Imaamu tawemula. Ekintu kyonna Imaamu tawemula asobola owemulira. Ebbanga lyamalanga ekifo kye kya bigambo ebyo. Mathalan bali mu kisaawe, bwe tuba twogere nebbali tugamba nti gundi Mungu yamugeredde, yafunye obuzibu mu bifo bye ebyekyama. Si bwe tugamba akala accident yamukubye, naye yamukubye nemukosa nnyo mu bifo byekyama. Si bwe tukiwumbawumba. Era buli ali wano bwe njogera bwe nti olowooza oba ontegedde. Oyinza oga nti ngambako tu ebifo byekyama. Ebifo byekyama lulimi lwange njogerako ndowooza. Lulimi kubanga luli munda, si lwakyama. Naawe obitegedde. Naye nabyo byennyini ebifo byekyama birina bwe byagala biyitibwa amanya gaabyo kuba birina amaki amanya, era byamanya gaabyo babigayita. Awo Imaamu okkiriziddwa mugabeyita nga muli aba ne mutandika okuyita mubiyita amanya gaabyo. Ope byonna liyite kubanga nabyo byagala okubiyita. Ono ayite kino, ono ayite kino, ono ayite kino, ono ayogere kino. Muba temumudde. Yogera kino, yogera. Kubanga wakwogera amanya gaabyo mu budde bwabyo. Mubiyita amanya, ono ayiteyo kimu, naawe yitayo kimu. Naye no bw'ona obyogere ntukibika ntugamba nti nno twogera kimu nti ebifo byaki ebyekyama. Imaamu towemula. Abakyala towemula. Tuleke baleke. Anti omuvubuka asobola leetawo ekigambo nga kinene naga nti Imaamu awo osiriseewo. Imaamu naga nti nsirise ekimala, naye naleetayo kiro. Ovuddeko Imaamu tawemula. Era bamaama okuleka abeeno, maama anyiiga, omukyala anyiiga n'akuvuma ebivumo nga 3 nga bikubanja kuteekayo naawe ekivumo kimu. Noga nti kyanvumye kisusse, naawe n'omuwaayo ekivumo eki. Naawe omanyi kyazaako, kale oli muwalimu kiggwe. Ulira mbu omuwalimu ali mu kuwemula. Omuwalimu tawemula. Nabagambye aya gye nasoza okusomera dda waggulu nti ekyakuggisaayo ku kyalo obeere Imaamu okhrijat linnaasi n'ofubutukamu ng'ensonga ta'muruna bil ma'ruf. Abantu obagambe nti ekyo kirungi, kino kirungi, kino kirungi. Kakati awemula oyogera otya nti ekyo kirungi ng'owemula?